Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Watuuseyo bulungi ng'akuba nti oli wala naye nze nyinza okukusomeramuko katono kubanga taata kano kagamba nti obwakabaka bwa Buganda ensawo y'okuzzaawo emirimu gy'obwakabaka buli mwaka. Twebaza taata omwami Ssemakula Johnson. Buganda byaleetebwa muno mwe muli certificate map za Buganda n'ebirala ebibeera biraga nti abako bakiise mu Buganda era obusobi babulese nga bulange. Pati omwana ono yatuusa kulaba keyajje mu kkomagiro ewa taata waayo ewa taata otyo taata mukwateko mu ngalo kwata mu ngalo ebifaananyi bivuge otyo taata n'alaga akabonero ak'okusiima. Mukane bale nnyo okubeera ng'oli mukulaba Delta TV omukolo gw'ababiri bano gwe tuli mu kulaba abagole bannange wanje muli mutya tuli bulungi nnyo mulowooza ki buli kimu. Mukolo gwatambudde gutya nnyabo? Mukolo gwatambudde bulungi nnyo 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 nnyo. Kyebaliza Mukama. Sebo gwatambudde omukolo gwabadde bulungi nnyo Katonda yatuyambye byonna ne bitambula bulungi. Mukyala wo bwe yabadde afuluma banaye walowoozezza ki? Lyabadde essanyu lyereere ku famire yange buli omu nange kenyini nga mpera essanyu. Kati mwabadde mwetunuuliza amaaso ebadde ofuluma abadde omulaba? Ya nabadde mulaba bulungi nnyo nemutunuulira paka. Temuggyako maaso? Nga simuggyako maaso. Kati amaaso gammwe wedda googera kigambo ki? Kwagala. Wowe mwasinkana okutandika omukono? Yaza yali biri mu Monya yakamala yunivasite awo namulabira naye ebyokugamba nti ngenda kuwasa tugende mu bufumbo byatandika omwaka ogwedde mu mwezi gw'omusanvu Ndi omulabidde akaba? amulabidde akaba ddala muwala wa mpisa bulungi ate mulungi ekitundu. Kati mukwano lwaki walwawo okukkiriza? Munnange naawe obimanyi. Kyamwetegesa? Ya nali nkyamwetegereza nawe bimanyi ebyalabusi byange. Biki by'omuzuddemu ebyakuleetedde okukkiriza gye ewamu? Byemuzuddemu bingi nnyo naye ekisingako nti musajja mpisa kutya Katonda alina okwagala afaayo N'akwata nga kye yajje mu kkomagiro nakyo n'akituusa omuko era n'akikwata otyo omuko n'afuna abamukwatirako era n'afuna obubaka obwa ceeke obuwerekera ebyo byatuusizza bw'atyo omuko n'ayogera mu bigambo bye nti kale kizaamu amaanyi olina akayimba kayagala omuweereza? akayimba kenjagala omuweereza akaweninoaki kabayita Mataala. Tandika alinze Mbiramu akayimbe obebi nazaalibwa ku kwagala Dia njagala onteeke ne mu Mataala. I was born to love you. Akawulidde akuteeke mu Mataala naye kati yakutadde edda mu Mataala? yayantadde edda mu Mataala. obuyimba sibumanyi nnyo mpozi nga nze kenyini ng'atandika okuyimba naye byonna mwagalira ddala akayimba konna ak'okwagala nkamuwa. Ku mulundi ogwokusatu yayambadde ekiteeteeyi era omwami bw'atyo n'amuteekako empeta yakusibiddeawo ne basala ne keeki. Weebale 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abawala abaagala obufumbo beeyise batya? Abawala abaagala obufumbo mu byonna balina okubeera omugumiikiriza n'ekyalo olina okuba ng'osaba nnyo buli kimu ng'olina okukulembeza Katonda. Olina okubeera n'omwesigwa
yangu olina obwesige mu mutima. Kale ddia already mubeera mwenna Ye nnyabo tubeera ffenna. otera mufumbira kimere kyeki Ayagala nnyo amatooke. fumbira kimere ki matooke nyabo lwaki enva zonna zenva zonna zinkolera mwebazeko kufumbira sweetheart wewale nnyo okunfumbira ettooke mwana y'omukono omubuulirire omwana w'emikono bamubuulirire bamubuulira infact bamukuza Bankuza kituufu ekyo. Kabo Kamwala era nawe yayambadde lugoye lulala. Obugoye bwonna obwabadde bumugenderako yabadde abumanyi era nga naye yaleese okusobola okwebaza abaami kujja okuzaalibwa. Kyabadde kirungi nnyo. Specialitas ya clinic yakolako etya Bannange yankolako bulungi nnyo 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 kubanga like bampa package y'abagole nengenda munaku ze bampeera okunkolako facial ne bankolako enjala ne bankolako buli kimu oli omugole kyeyandyetaze ne banjeta kugamba nagenda otuuka ku mukolo nga myansa bwenti. Doreen nkuwa empeta eno era nkwagalira ddala. ayise mu buliifu yasoma briefing ne munne bwatyo n'agiwanika mu bbanga kati munne naye n'atuusa amawulire gaalina amalungi agali mu kabbo ka muwala Akalimu buli kimu nga wobiraba byonna sijja bisoma mannya ogira olyako mulimu apo miyembe micungwa buli kimu paka lwenajja. otyo endulu netta abaaliwo tuyambeko besiwan ojjewo ebyaffe bino mwebaze ku bantu mukwano mwebaze ku bantu abantu bonna mbebaliza ddala naddala abe Namuyenje batwaniriza mu ngeri ennungi nnyo nnyo ne batwagala ne batulaga okwagala ne kwegamba ne abaava embalala bagamba bannaaye lino eggwanga nga lirungi natuwase Buganda era abalala beesunga bagamba oba waliyo omulala nga baagala kujja kwegamba kyatuweesa ekitiibwa nekituzzamu amaanyi era nebasenga sobola buteebaza basenga ebalabirira omugole omwami enkoko olya namba enkoko bamba naye yandema okumalawo ya okusookera ddala njagala okwebaza taata wange olw'ensonga nti we namwanjuliza ensonga nti njagala kwanjula teyatunula mabega yayanguyira wamu ne mikwano gye batata bange abalala anko wange anko Moses ambeereddewo nnyo mu kintu kino bambi Mukama amuwa omukisa basenga bange baganda bange mama wange mikwano gyange bonna bambeereddewo bambi Mukama abawa omukisa. Kale ddia mwebale nnyo bambi tubagaliza birungi byereere owagambye olina akaama koyagala omukuba kamukube akaama mwagala nnyo teka mukutu mugambe mpulira gambe mukutu teka mukutu bakulu nkwagala nnyo ebitasangika bitasangika ebitagambika byonna. Kale bambi ate nga ekisinga obukulu kasita mubanga mwagalana kyekisinga obukulu bambi kituufu. Kale bambi katubaleke mukwano tova ku Delta TV katwongere okunyumirwa omukolo gw'ababiri bano nkwagala nnyo. Emmotoka nevuga nti ddd naye kitange nina essanyu okutegeeza obwesedde bw'abantu bonna abali wano nti nategeezeddwa nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna omwaka 2019 ku Cathedral y'e Namirembe olwo nno lwe lunaku olunaabeera olw'okugattibwa kw'abaana battu bano ate n'embaga banaaba bagiteekateeka. N'olw'ensonga eyo mukama wange taata amawulire ago kyemmanyi nti malungi ojja kuba ogatuusa ewa bakulu banno olw'obukulu bw'ensonga eyo. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna
omwaka 2019 guno gwennyininyini gwe tulimu ku Cathedral e Namirembe bwe batyo baliteekebwako mpeta ey'obufumbo obutukuvu ate ne basembeza n'abagenyi baabwe banaba batutegeeza. Kale entambula y'abakulu na buli kimu ng'era bwe kiri. Congratulations Albert ne Doreen mwebale kwagira Sharitas ya clinic wamu n'okuleeta omukolo ku Delta TV. Tukole abantu b'omukono tubagala. Esawa ya fesoke wede era nyongera kugamba nti mkwano agomeseno yange atira negamba nti no enviri ne makeup jangu salon ekyasinze kola collaboration Sharitas ya clinic tusomesa n'abagalo okuyiga enviri negambe nga tuzija Kato Sale Center atira negamba City Bridals kukamukamu Plaza Quint Road eduka number GF34 opangisayo gauni emu ne okukwera ko Miss Dresses za bwerere ku City Bridals kamukamu Plaza opangisayo gauni emu ne bakwera ko Miss Dresses za bwerere nakolede wano ku Malakai Eco Lodge era nga wano osobola okujja n'omulira wano lya kuchenyanja n'okulera wedding reception n'okolerawo meeting ne honeymoon ku Malakai. You enjoy nature ensonga lwaki bayitawo Eco nga bwenkyanywamu olwendo lw'amazzi agakyasinze okubeera agakabi mu Uganda Hill Water kati Kenya Black. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water, purity, nothing less.